Abatura okwekoramo umurimo ogwo kukora burungi bwansi cijaho bwanyuma yo mufureje ogu okushanga ngwijuremu kasasiro kandi abamwe bakaguhindura umwanya gwo kweyambiramu ekiretire ekinuko okwijura etawuni yabo. Tawuni kanso tugenda barongoseza kibuga barongoseze ne mayumba so mulimu gwa making sure that etawuni yafe erikirinde tulina okukwatira wamu n'abatuuze n'abapangisa bonna tulongose etawuni yafe. Ekizibu ky'abatuuze abatuuze bafe mwena gye muntu bakubiza nayo gavumenti yasawo ne tuwo mukuguno ne naffe tubeere bakalaba tuveyo tulongose gavumenti tegenda kujja wano tukolya bulungi bwansi. Abaani bagira ngu basharamu okukwatanisa n'abantu okugira ngu babaase kuyora kasasiro eyaberimu ebicupa hamwe na n'ebindi ebikasasiro ekibagira ngu ekintu kibasa kwija kuroritaho oburwire ahabw'okushanga ngu oburofa bwa buri bwingi. Ekizibu kiretebwa kuba nga tetulina we tuyiwa kasasiro era tusaba abakulembeze baffe nga ba MP bakyamaani LC5 batufunire we tuyiwa kasasiro siganye sente tizinalabika naye ekyo kyo bakiteekeko essira buzibu obulimu embeera yaawo terina kifongeraga ate katovu ekulaakula bikasira abantu bangi bali abangi baje kasiro emangi abateeka mu maaso kati babola bamusuula kati n'aba mungi mukototawuni kanso eko abwetonye emikutu ekizibikira kati abantu ne balwala. Burungi bwansi yakorwa abantu bona kandi buri wanu bashanga ha murimo babanza kumwiyaho okugira ngo abegiteho batyo babase kuboneza etawuni. Yenna ubusanzwe ngemanju wachafu sobodde okumugazaho jagende manju alongosa tekiyambo kubeera nga wakulanga ati manju wachafu obeera wona bukote basa kumwala okumanju umwala okwala kubundo okwala kusula muchafu kwa kwatebena bisula yeyo abatunda obusira kwa ndabona esika basuleyo wakunde kusukira bwe Olongoseza uwo katoyo lwaki wamulese lwaki waje ekimu omulekera ekimu bobuga amakiri wakati ndongoseze da emabegewa olongoseze mabegewa mu olongoseze mabegewa abatura bagira ngu abantu habamwe biine emico mibi eyo kufa kunaga kasasiro ahi babona ari kugira ngu tine ori kubanaza kubagambaho ekizibu ekibashanga n'okushanga ngu emifureje yabejire mu za pampa ezibajumirira abakazi abari kuzikwata batyo bakafa kunaga aho babona. Ebyo byo tibibulamu abakyala pampa bazikozesa nyumba zisulawo basanze era bwe buzibu bwe tusanze bosanga pampa buli bosanga pampa era abakyala mbasaba mwongeremu buyonjo mufune mu busulanga pampa oba mu toileti oba mufune mu ziteeka mu zooki. Bwete okutwala bisolo lunaku olwaleero era omutuuze ennaku tusanze ng'emmanju ewachafu. Kansala owa Katovu Town Council Sempija Hamuza yahiga abatura ogumani bakora burungi bwansi babase okwetangira oburwire oburi kurugira kimwe omurofa. Bagensobola okuwa abantu okuva edda nedda n'obwakabaka butukubiriza okuba nga tukola bulungi bwansi. Bulungi bwansi ono ayamba abantu olunsi n'okwegoba kw'endwadde. Mwana wattu kyova olabanga edda amalwaliro gaali tegajjula naye kati amalwaliro gajjula n'eddagala ne liggwawo olw'ensonga abantu balema okwekolako obuyonjo. Oguyereko okukwatwaho ahabw'okugira ngu gavumenti tebafiireho na munonga ahakutereeza emifureje nkeegi. Ku mwala ogwakolebwako disitulikiti ekitundu ekimu nga abantu baddira kasasiro yenna ne kazambi ne bateeka mu mwala ogwakolebwaki disitulikiti. Ne tugamba ekintu kimu tulina okukola kwe kuddira buli kiisi abapangisa abali ku mayumba ate nga bebateekamu kasasiro mu mwala ne tubajjayo kifuba ne bajja ne bakola ki ne basobola okukola. Gashakwa Bashir Kalema ahabwa Tayari West.